Wabaddewo obuzibu mu kusomesa science mu masomero ga primary ng'abasomesa bakiteeka ku butaba bikozesebwa. Era omusomesa wa science ng'asomesa science nga talina learning aid ng'asomesezaako baana. Kiba kizibu nnyo omwana okukwata ekintu. Abasomesa abamu tetusobola kuba bulungi ne tujjayo ekifaananyi kituufu ekya ogani eyo oba diagram gy'okubye kyali kitutwalira obuzibu bungi abamu nga tuteekamu ne ssente okufuna abasobola okukubira obulungi. Abalala nga bagamba bo tebafiibwako nga bwe kiri ku basomesa ba science ku mitendera emirala. Baketalinga nti naffe tuli ba science yadde nga mwe bali abasoma science ne bafuna ne diguli. Ekyo tukisaba gavumenti etegeere nti waliyo abasomesa abakola science nga balina ne diguli ate bo teyabongeza musaala. Naye abasomesa ab'ennaku zino they are not doing their work. What they are doing, they are ever relaxing, dodging, working in the presence of the bosses. Kati okumalawo kino gavumenti edduukiridde amasomero gaayo aga primary mu disitulikiti y'Empigi n'ebikozesebwa mu kusomesa abayizi ng'eyambibwako aba River Flow International. The government of Uganda 4 years ago started procuring science kits for primary schools. You know that secondary schools have got laboratories which are very expensive, which we cannot afford to have at a primary school. So we designed as government a small box which is called a science kit. It has got different items which enable the teacher to teach all the topics of science practically. Mwatyanga science nayo kuno twagala science abaana bajagale ate bagikole bagiyite bulungi. So kyekitulikola leero abasomesa tubanguddeko abava masomero 20 agafuna science kits zino boka naye bwe bali abaana baagala kufuna bayinza okututuukirira. Kati abasomesa balina essuubi nti omutindo gw'ebya science gwa kusituka okuviira ddala mu primary. Lessons ziba interesting. Abaana bazzeeyo enjoyinga nnyo ezirimu science kits zino ze baatuwa. Era practical nnyo ate abaana buli omu akwatako. Knowledge tusobola okusomesa abaana ebituufu nga bwe byali tambudde okusinga luli we tubadde tusomesa nga tebatutraininze. Sadat Mbogo, Agafeeyo ku Spark TV.